olunaku olwaleero President Museveni mu mwezi ogwa January yajja nasisinkana bamakanika bonna mu ggwanga okulaba ng'emukawefu okulaba nga situla embeera zaabwe muno mwalimu bamakanika abakyala abakolera mu garages. Bwe njogera ku bakyala abakolera mu garages mulimu bafumba chai, abafumba emmere, abatunda airtime kasita obanga oli akolera mu garage ate n'abo bannyinaffe be bayita banneekolera jange navaayo okulaba nti abasitula abawa ensimbi okulaba ate nga beekulaakulanya nabano ddala bannyinaffe okulaba nga bava mu mbeera eyo gye balimu kubanga twasobola okwogera bukko nabo abamu tebaliyo lwakwagala baliyo lwa mbeera era muzimu ku district ezaganyulwa mwe muli ne district ey'Emukono ngeno yaweebwa obukadde 3 abagalaji then ne zino sako endala nazo ne ziweebwa ensimbi. Enteekateeka eno etuumiddwa ya Presidential Initiative for Garages and Mechanics Sacco Limited Mukono be bafuna ensimbi zino. Olunaku olwaleero ndina abamu ku bakulembeze ate ne members ab'enteekateeka eyo bagenda kutunnyonnyolako ensimbi zino zituuseewa, enteekateeka etuuseewa, waliwo be bawa ku nsimbi bo be baawa bayina we batuuse bawaliwoko enkyukakyuka. Angenda kusooka ne mukulu Ntale John yaweebwa eddimu lino okulaba ate nga tulambululira ku nteekateeka eno ey'omukulembeze w'eggwanga. Kino jjukirwa nti twakola sola ku TV bwe twali ne omwabazi wa president omwami Kisa kya Mukamayiga bwe yali nga ayanjula enteekateeka eno wano Mukono. Mukulu Ntale oli buteerevu ku TV tubuuzeeko kakwatire nsanso bola baba TV tuli basanyufu nga ffe bannamukono okuli empango na kulwaleero kubeera live ku live TV Mr. Eric Tusanso kulaba we bali tubeererawo nga bannamukono ogubira enteekateeka za president. Tuli basanyufu President Museveni yatuwa $3 million mu bamakanika ne tukola tugezezaako okulabika nga tuwola bamakanika 15 sente za kafuluma. Era enteekateeka negenda bulungi n'obukulembeze bwendimu ne chairperson kibukuttemu tukakasa nti Mukono ku nteekateeka ya president tugenda kulya empanga kuba program tutadde programu nyingi tusomeseza abantu tuba tugezeza kusomesa bamakanika bonna ekitaaliwo era n'akalwa akawedde ndowooza mwalaba Mukono temwali makanika yenna yagenda mu kwekalakaasa tukakasa nti enteekateeka president yakwata ku ddimu ettuufu. Tuna baganda baffe bano banneeko tannabateramu ssente yabasuubiza $10,000 n'abakyala abakolera mu garage naye basuubiza $10,000 abatere mu nsawo zaabwe neffe twasalawo nga ffe abe bawa ssente abali ku boodi y'abamakanika nga enteekateeka ya President Museveni tukola office etya ne tukola office emu mwe muli abakyala baffe banneeko mwe muli ffe bennyini ba board committee y'abamakanika mwe muli n'abakyala bakolera mu garage tugenda tukole office emu era mu office omwo munda buli omu alinawo table ye nti eno chairperson w'abanneeko ono chairperson w'abamakanika ono chairperson w'abakyala bakolera mu garage kale enteekateeka tugezaako bazimba n'obateekamu endowooza okulabika nga baagala ensi yaabwe okulabika nga basobola okutambulira ku line emu tugezezaako okufuna abantu abakugu ab'amaanyi ne bajenuzi nga Jeno Kavuma yaje Mukono wano atusomesa era mutumalo otusomesa n'agala nasala tugatte ku bibiina ebinene mu ggwanga Operation Wealth Creation nasala tugatte ku bibiina nga Wazarendo yesaka ekyasinze okubanga nene mu ggwanga lyonna mu Afrika ekwata kyakusatu mu Afrika yonna tulina enteekateeka nayo webadde ya wiiki eno ne tukakasa ya wiiki ejja bagenda Lwakutaano gye basazeewo tugenda kubeera n'omusomo mu Colin Hotel omunene nnyo nga tusazeewo tususudde sako 7 ezo zigoberera ebirowoozo bya President Museveni byayagala era enteekateeka weeri egenda mu maaso tusuubira okwanga bamakanika bano ngeri gye bakuttemu ekintu kyabwe basuubira okulya empanga kuba waliwo n'ebirabo bye tusuubira okuba ne programu nnyingi egenda okubeerawo naye batukoledde bulungi tebalidde ssente za muze mu project gye n'akalaba yonna etambudde ng'eri ku line ye program ya makanika neba mukulu Ntale katono nnyo atutunulira program esinga okujja aziyingiramu nnyo abakulembeze bapate aba NRM enteekateeka eno yo eryetya terimu nti chairman wa NRM nti ayina ogigoberera. Yes, enteekateeka eno bamakanika bali straight ekololo bayogera eri muzeeyi nti bakyamaani bapate be NRM beddiza ssente zaabwe ne bateekamu obuyinza bungi era president n'abeera n'alagira Kisa kya Mukama waffe atutwala bakyamaani ba pate bonna yekosa nti NRM babagobe kuba eno enteekateeka egatta wa NUP egatta wa UPC egatta wa NRM egatta buli pate teriiko pate yonna kyobola babagobamu ti mudde out programu zamuze zigende mu maaso. Nzikiriza jogereko ne Ssentebe jangu tubulireko ku nteekateeka eno nga bamakanika kusoomozebwa kikwe mbadde musinga okusanga nga mu ab'Emukono n'ensimbi zino president zebawadde obukadde 3 zigenda kuyamba zitya bamakanika.
Sebo neyanziza erinnya bampita Muwanguzi Keroni ssentebe wa Garages and Mechanics Sacco wansi w'omukulembeze w'eggwanga gye yateekawo mu mannya amatuufu gye bayita Presidential Initiative for Garages and Mechanics. Sebo neyanziza nnyo nsooka okwebaza mukama waffe ekisa kya mukama yiga asangibwe e Rubaga. Sebo tweyanzeege eyakwata omulimu omukulembeze gwe yamukwasa n'agutambuliza ddala ku bantu abatuufu. Okusoomozebwa nga kwe tusanze ngaffe bamakanika tumaze ebbanga lingi nnyo ng'ebintu nga bino tetubituukako. Bamakanika be bantu be bagamba bataasoma. Bamakanika be bantu be bagamba nti no basinga okukola effujjo nga Mukuluntaye kyayogeddeko. Okulonda kwonna okubaddewo tubadde nsaale nnyo mukola effujjo. Naye twebaza President Yoweri Kaguta nti ebintu ebimu atuyambiddemu ng'atuteekamu ssente ne tutegeera nti naffe tuli ba mugaso eri eggwanga lino. Bamakanika abasinga tuli bayitirivu mu magalagi gaffe. Ekitegeeza nti bakirayanti tulwanira na bulwanizi okufunaawo n'okubeerawo. Makanika oyo muntu ayingira galagi leero n'ambeeramu emyaka 5 nga talina kyakyusiza ku bulamu bwe. Kubanga akasente kafuna kaki katono nnyo era katono ddala. Abamu ku bo si bana bayigirize. Tumaliriza n'emirimu gye tukola. Oluusi tweyiya bweyiya twetetenkanya bwetetenkanya. Ng'abasinga omwogera nti bamakanika tupalapalanya. Era wekito wekiri. Naye omukulembeze watuwe ssente n'atugamba mugende mwekulaakulanye nga bamakanika. Ngenda kugula ebyuma bye sitayina kubanga ekyamaze tubadde tulina byuma. Ekisookera ddala bamakanika twetaaga tusobole ku spare nga mungi. Tubadde tulina spare tumwewoza bwewozi bamutuseera tugenda paka Kampala otadde mu transport muyitirivu. Naye ku enteekateeka eno eriwo tugenda kiraba nga tugula spare ngaffe bamakanika tukulaakulanye amaduuka gaffe tukolere ewantu nga tuwulira bulungi n'akasente kasobole oyingirako mu nsawo zaffe. Enteekateeka omukulembeze gye yateekawo tugulira ekifo n'awagenda oteeka kye bayita technical hub. Enteekateeka egenda tuyamba mu nkola bweti nti twesiŋŋanye nga bamakanika tugenda e Kampala ate buli muntu alina ebbeeyi ye. Ne tumaliriza nga n'abantu abatukolera omulimu e Kampala buli muntu nga waalina ebbeeyi ye n'omulimu gwagenda okukola gujja guvaalinga. Nga kyengezaako okutegeeza nti ne Kampala gye tugenda mulimu abakola ebituufu n'abakola ebikyamu. Naye we tuba tufunye hub nga omukulembeze w'eggwanga we yagitusuubiza era agenda giteekawo tuba tugenda kukola ekintu ekiri professional kubanga ebyuma byonna byagenda otuteera mu hub ebyo bigenda kuba bituukiridde ku mutindo ate ne ba machine operators bagenda kuba ba standard. Ekitegeeza tugenda kufuna ebyuma ate nga n'ababiriko ba standard ate nga n'omuwendo gwe tugenda okukolerako bamakanika baffe gugenda kuba gwa wansi nnyo compared ku muwendo gwe tukolerako e Kampala Sebo. Okay. Kanfune ku mukyalo omwe ate akolera mu garage. Maama wasizote. Tubulireko mwetesese mutya obukadde 10 bwedduwe mugenda okufuna nga mmwe abakolera mu garage mwetesese mutya? Sooka okwebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okututeerawo obuyambi n'atukiririzaamu nga bamakanika era naffe tumusuubiza nti tugenda kutuukiriza nga waatuyambye. Neebaza abakulembeze baffe mu Sacco yaffe eno okuva ku Pulezidenti Mukuluntaye n'abasigadde. Ne neebaza ne Soul TV okujja kutulambulako nga bamakanika. Era enteekateeka yaffe egenda bulungi maaso, tusuubira okukola obulungi okwekulaakulanya nga wetusevinga tugende bulungi maaso. Mugenda kwongerako ku masigiri ne sepiti ne sowaani ebadde binanga bitono. Omukulembeze tumusuubiza nti olw'ebbula emirimu egibaddewo okutuyamba n'atuwa ku buyambi tugenda kukolera ddala, tugenda kusuubula buli kimu tusobole okwekulaakulanya twebezeewo. Okay, nga tumaliriza akadde akatulidde empinga anjagala kuddayo mu studio. Maama jangu otubulireko gwe ensimbi zino zigenda kubayamba zitya? Ezigenda okubaweebwa mu dakiika ntono nnyo. Ensimbi zino zigenda kutuyambira ddala okwekulaakulanya ffe ng'abakyala abakolera mu magalages. Tugenda kwekulaakulanya tugule bye tutalina, tubadde ne bukapito butono, naye kati omukulembeze ke yatusuubiza okutwongeramu naffe tugenda kukola n'amaanyi okulaba nga twekulaakulanya.
Okay. Ngenda kusembyayo ne kansala Janati ayinza okunyegera. Kansala Janati atubulireko enteekateeka eno temukiteekamu ebyobufuzi. Erinnya nze Tumutende Janati makanika omukyala neeyanza nnyo pulezidenti ow'ekitiibwa Ssakyamukama n'abakulembeze abalala mwebale kutulowoozaako nonno enteeka eno egenda tutuyamba olw'ensonga nti tubadde enkola y'okuseevinga n'okwewola nga tetugiyina bulungi naye twebaliza ddala abakulembeze abazze nga batuyigiriza ku nteekateeka ey'okwewola n'okuseevinga tusobole okwekulaakulanya nga bamakanika n'abakyala abakolera mu garages era enteekateeka eno twongera okwebaza pulezidenti nti teyakomye kuffe n'alowooza ku bakyala banneekolera gyange era nabo n'abatugattako ekyo nno kituyambye ffe nga abali mu bukulembeze kubanga saawa zino wenjogerera bamakanika babadde basuulibwawo naye office eno eyambye kinene nnyo nti tekwata only ku ebyo byokka byakwekulakula naye ne mu mbeera za bulijjo okumaakuma abantu n'okubazza ewamu. Kansala Janati olw'embeera y'obudde ndaba muganda wange Sande Kyayisubwe Namayengo ate yeesiteese asigenda kusukkawo wano olwakadde naye tugenda kwongera okulondoola ku nteekateeka eno okulaba bamakanika abafunye ensimbi zino omukulu ntale baatugambyeko engeri gye bakyusizzaamu obulamu bwabwe. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.